omulamuzi wa kkooti enkulu e Mukono Henry Kaweesa ataddewo olwanga 17 January 2022 okuwuliriza oba okuwulira omusango nsonyiwa katono okuwulira ensonga z'abapuliida ba Matthew Kirabo agambibwa okubanga yenyigira mu kutta omugenzi muganzi we Desire Mirembe bwe baali basoma obusawo ku University e Makerere. Olunaku lwa leero oludda oluwaabi nga lukulemberwa omuwaabi wa Government Happiness Aine byona lumaliriza okuleeta obujulizi bwalwo nga n'asembyeyo okuweza abajulizi 15 ye Herbert Wanyoto ng'ono ye wa police eyakola ku kunoonyereza n'okujja statement ku muwawaabirwa. Oludda oluwaabi luwadde ng'obujulizi ekiwandiiko oba statement ekiraga omuwawaabirwa bye yayogera kyokka nga lawyer wa Kirabo Dalton Oponya akiwakanyiza ng'agamba nti tekirina kabonero kalaga nti omuntu we yakkiriza n'akissaako omukono. Omulamuzi Kaweesa alabudde abawolereza omuwawaabirwa okwewala okumala obudde bwa kkooti n'ategeeza nga bw'atalina oba bwe balina okukkaanya n'omuwaabi okuwanyisiganya ebiwandiiko ebyetaagisa era bwe batyo badde mu kkooti nga 17 January okuwulira okwewozaako kwabwe. Ye Matthew Kirabo alumirizibwa ku ttemu lino nakati tamanyiddwako mayitire.